SMX Media nsazeewo tugendere ka speed ka mwana muwala omuto mugogofu ate ng'ali educated omukyala omulungi Baby Itungo Kyagulanyi. Ka speed ke tugenda okubeera nga tutambulirako. Mukimanyi bulungi nnyo mbu Baby Itungo Kyagulanyi afuna masters degree. Bangamba nnyo nti nkyogere nnyo ekyo oba nkyogere mu capital letters bu masters degree mu human rights. Okitegeera eyo gye yafuna mu kubeera nga amala okubeera nga graduatinga nanti yali eri n'emikolo gyali eti mutikira mu university za wano mukumala okubeera nga bamutikira mwana wattu yakomawo mu ggwanga erya Uganda lwakuba information eno agituwadde leeti naye wadde information eno agituwadde leeti nange SMX Media sazeewo okubeera nga njibawa so that temumissinga any update ku eno family temumissinga any update ku entertainment industry waneno mu ggwanga erya Uganda ye surprise bawe omulungi Bobi Wine no njaga kwogera amanya ge gonna yebawo omulungi Bobi Wine Robert Kyagulanyi Center president w'ekibiina kya National Unity Platform the ghetto president the ghetto gladiator bawa Babi tata wa Solomon tata wa Kampala tata wa Shalom tata wa Subi banange titles nyingi zalina Swaibu omusiramu Swaibu tenga ye oba abalango bamwalinnya ki manya manyi Bobi Wine galina naye bambi omukwano bweguli besides okubeera nti atuli mu struggle ye kenyine yakyeyogerera Bobi Wine agamba nange no struggle tugirimu naye ate tulina okugibeeramu nga we tunyumirwa okitegeera tetwekubagiza tetwekungira ki tetukola kino oba kineeno eno struggle mwabali mu struggle nga mwekubagiza that means temugenda movinga bulungi na struggle yagambe no struggle mugibeeremu naye nga we munyumirwa Bobi Wine kyakolera ddala ebya politics abikwasaganya ku time gyalina okubeera nga abikwasaganya family n'agikwasaganya mu time walina okubeera nga agikwasaganya laavu ye n'omukyala n'agikwasaganya mu time walina okubeera nga agikwasaganya ebitabo n'abikwasaganya walina okubeera nga abikwasaganya kuba tukimanyi bulungi nnyo nti Bobi Wine naye ali mu kubeera nga asoma gwabadde takimanyi asomera ddala yes ne story nagikolerako ko just lwakuba Kyakababi yasoose okubeera nga atikkirwa ne Bobi Wine sawa yonna bajja beera nga bamutikkira kimanyi nga amaliriza okubeera nga amaliriza emisomo gye so okusinza ku Baby Itungo Kyagulanyi agamba bulijjo Bobi Wine mbu kibera fano gamba mbu Baby Itungo Kyagulanyi yagamba mbu Bobi Wine kati kantekewo ekyabbawe munange kwange eno kapo mukyala Baby Itungo Kyagulanyi yagamba bawo mulungi Bobi Wine enako zino atandise okubeera nga normalizinga nti getinze used okubeera nti yamupikinga ku airport namudropinga namugjayo waka namutwala ku airport nga najagenda amakulu mu kyombo Baby Itungo Kyagulanyi nako zino atambula nnyo olw'emirimu n'obuvunaanyizibwa bw'alina ate mu kubeera nga atambula okumutwala ku airport Bobi Wine kenyini yamwevugira namutwala ku airport nje nakomawo n'owabeera nga akomyewo mu ggwanga erya Uganda Bobi Wine yenyini avuga okuva Magede n'agenda ku airport nasobola okubeera nga apikinga ekyebeeyi kye mukyala we omulungi so mbukuguno omulundi kyali kyanjawulo mukko kitya nti Bobi Wine akwate kuba agenda bakucommunicating awamu ne Baby Itungo Kyagulanyi okubeera nga agamba wayo ojjadde okumpikinga konze ngenda kupikinga nga manyi ebyamulijjo lwajja n'amupikinga ne baddayo ewaka ne banyumyamu n'amunyumiza bikinga bwe bibadde n'ebisigadde ng'ebyo ne this time round kyali different in which way bonna Bobi Wine yajja okubeera nga amupikinga ku airport bwatyo yamutwala butwazi ka surprise party ke yali amukoledde kijjukire Bobi Wine teyaliyo gye baatikira Baby Itungo Kyagulanyi yagenda na muwala we omukulu Baby Itungo Kyagulanyi yaliyo ne muwala omukulu ku bintu bya graduation n'ebisigadde story nagikolera dawa neno gwe nadda subscriber wa SMX Media oba SMX Media King and Queen gwe obeera to missing updates za wano nkimanyi story ewagira bulungi nawe obeera yagatandika okubeera ng'otambulira ku mulamwa oba ku mugendo gwe gumu na Dam Entertainment Industry wano mu ggwanga erya Uganda ngenda kusaba subscribing hano ku SMX Media kwanga updates zibeerawo buli lunaku buli ssaawa ate nga ekisinga okubeera ekikulu nti stories zaffe tuzikombatinga nga zibeera nga ziwewuka datawo aleme kubeera nga agenda mungi mbadde nkyakunnyonnyola ti we yamupikinga okuva ku airport yamutwala direct we yali ategese surprise bakayita bateeso surprise party eyokubeera nti baali bamaze okubeera nga bamutikkira masters degree ya human rights nera ate ng'eyo Bobi Wine agitegekanga ye oba nga family ye Bobi Wine edda yayita nnyazaala n'ayita bassezaala n'ayita abako n'ayita ab'eŋŋanda okuva ku njuyi zombi side zombi n'ayita n'emikwano gye abatera mu beeyimirirawo naddala mu struggle gy'abaddemu so family zonna zisobola okubeera nga zibondinga ekyasinze okusanyusa ennyo Baby Itungo Kyagulanyi kwe kulabawo wali eri
maama we kale family members okuva ku side ye nga Bobi Wine byaba communicate nze nabo nagamba wayi mama tata mbadde mbasaba mujjeko waneeno sobola okubeera nga tujaguza achievement eno muwala wammwe gyatuuseeko mukyala wange Babitungo Kyagulanyi badde ntegeseeyo kapata akatonotono waneeno tusobole okubeera nga tunywamu tusale keeki tunyumirwe naye tumusurprising mu ngeri gy'abadde mu lugendo olw'amaanyi oba engeri gy'akooye okuva ku nnyonyi we batyo nabo ne bawulirizanira we batyo bayigatta wamu ne basobola okubeera nga bagenda ku venue gye balondawo okubeera nga bacelebrating achievement y'omukyala omulungi kati bannange okubeera omulungi ng'ate oli educated bannange ekikyasinza okubeera ekikulu okubeera ng'oli mulungi ng'oli educated naye gwe okukeera ku makya weeyerusa kyokka ate tolina educated oyinza okugamba bannange kati gwe lwaki weeyerusa sooka n'obeera mubi otya naye ng'oli educated mwana wattu obeera mulungi nnyo eyo gye bujja kati Babitungo Kyagulanyi mulungi ekyokubiri ali educated kwegamba buli kimu olabira ddala nga yes yoyo omukyala buli musajja gwe yandiyagadde okubeera ng'abeera naye okujjukiza bannaffe aba Howard Derrick Investments bo bakugamba bagenda kukolera finishing y'ennyumba yo nga bagikozesa amayinja gwe nawe ne yeetaaza amayinja mu design ey'enjawulo oba amayinja mu kala ez'enjawulo okubeera nga kusibira ku nyumba wandi contacting nze namba gy'oli mukulaba ku screen eya Howard Derrick Investments bagenda beera ng'ekyo bakikolerako tofaayo oba oli luddawo bo bajja sobola okutuuka ku site yonna oba ennyumba weeri basobole okubeera nga bakikwasaganya ekintu ekyo balina amayinja aga buli kala aga buli shape aga buli type agasobola okubeera nga gakozesebwa munda ne wabweru w'ennyumba mostly tusinga kubiriza gwe wenna nti nera at least ennyumba yo gyekumalidde sente ennyingi ez'enjawulo ezo at least ogiteekeko amayinja n'ogamba munani danze yange sijagala at least wanene wansi ku musingi wandibadde osibawo amayinja ennyumba yonna n'ogyetoolooza omusingi gwayo olw'ensonga ng'ekutwalidde sente nnyingi okubeera ng'ogizimba nina wandiyagadde okugiraba ng'ewangaala ate amayinja ganene gakola kyamaanyi oba kirungi nnyo mu kubeera nga protecting ennyumba naddala kwaga amazzi agatandikira wansi ku musingi then eno decoration omulala obeera olina sente ezeyongerayo nga yonna ogisibisa amayinja eyo mu kiyungu yonna ne basibako bulungi amayinja ganeno gakola munda ne wabweru kisinzira ku ki kyoyagala babayita ba Howard Derrick Investments osobola bakola ku namba yawe y'essimu ne basobola okubeera nga bakwasaganyiza ekintu kya finishing ku nnyumba yo MSSMX sign out.